Amawulire agava mu gavumenti ya Kenya ate bibi byononese General Museveni ne munywanyi we Dr. Kano Kizza Besigye bwina avuddeyo owaddala ekituufu ekigenda mu maaso wakati w'abano bombi abagambibwa nkuba nno Kano Kizza Besigye akwatibwa mu ggwanga lya Kenya ng'ateekateeka obuyeekera kakati nno abasajja baggyeyo obwino. Kale katutandike tuti kesi ya Dr. Kizza Besigye eno erimu obuyeekera. Kitegeeza nti intergovernmental case. Kesi ya Dr. Kizza Besigye eyitibwa intergovernmental case. Naye ekibuuzo kiri kimu. Lwaki gavumenti ya Kenya yo taking action ku Martha Karua Dr. Kizza Besigye gwe yali azze okusisinkana? Omuntu yenna alina obusobozi obuteesa obuyeekera bw'ensi endala mu nsi yo. Abeera alina obusobozi obuyeekera ensi yo. Martha Karua yakyaza Dr. Kizza Besigye mu gavumenti ya Uganda yo kyeyita okuyeekera gavumenti yayo. Mbuuza lwaki gavumenti ya Kenya yo taking action ku Martha Karua, either okumubuulirizaako oba gavumenti ya Uganda byeyogera bituufu okumukwatirawo okutabangula enkolagana y'amawanga. Kubanga omuntu ateesa n'abayeekera b'ensi endala mu nsi eno kitegeeza nti abeera atabangula enkolagana y'amawanga. Okutabangula enkolagana y'amawanga obwo nabwo bubeera buyeekera. Lwaki gavumenti ya Kenya yo taking action ku Martha Karua? Ng'ate Martha Karua bw'aba asobola okuteesa n'omuntu asobola okuyeekera gavumenti ey'ensi ye naye nga bateeseza mu nsi eno eyaabwe, kitegeeza alina obusobozi naye obusuula gavumenti, kubanga pulaanizi eziri mu kuteesebwako okusuula gavumenti yeeri ze pulaanizi ezimu ezisobola okukozesebwa okusuula gavumenti yeeno. Nga Paulo Kagame bwe yali omusaale mu kusuula gavumenti ya Dr. Paul Milton Obote ng'ali wansi w'obukulembeze bw'obuyeekero bwali bukulemberwa mwami Yoweri Kaguta Museveni, era olwamaliriza mission ye ne Rwejema ne bakwata ekkubo bagende n'ewaabwe bayeekere. Mbuuza ye Ruto ki ekimugumizza okubanga omuntu asobola okusembeza abayeekera b'ensi endala mu nsi yo n'olowooza nti tasobola ate ye kuyeekera nsi yo? Watiifu ng'obuyeekero bwali buzze okukolebwa oba ebintu ebyali bizze okuteesebwako eby'obuyeekera byali tebigendereddwa oba nga tebiruubiriddwa kuyeekera gavumenti ya Uganda naye nga birina kuyeekera gavumenti ya Ruto. Teweerabira nti gavumenti ya Ruto mu kaseera kano eri mu kattu. Gavumenti engolo obugole yakabeera n'okwekalakasa okuli serious okutabeerangako kona mu Uganda emirundi egisoba mwena, kuba twatandika ne mandamano yalimu enneekalakasa zaalinnya ne tugenda mu jenzi naye n'abamu enneekalakasa zaalinnya. Tewaliyo gavumenti yonna etawaanyizibwa ng'eya Ruto erina abantu abagitawaanya naddala abavubuka esobola okuwulira nti omuntu yavudde mu nsi endala najja ateese n'ow'ensi eno ku byekiyeekera yo neeta taking action.
kubanga Martha Karua era abeera n'obusobozi obuyeekera gavumenti ye mu biteesebwa okuyeekera gavumenti ya Uganda bisobola era okuggyebwamu ekirowoozo ekiyeekera gavumenti ya Ruto. Mbuuza lwaki gavumenti ya Ruto yo teyapiikinze interest mu musango guno? Waliwo ajjogamba omanyi kyo oba yapiikinga interest musango guno nga Martha Karua ali mu kutaayaya ate bamulesa afulume agende mu nsi endala ewali oli avunaanibwa okuyeekera gavumenti y'oli naye ng'asinziira mu nsi y'ono. Watifu nga Martha Karua agenze kusisinkana Museveni nga Museveni ne Besigye bayina akazannyo ke bali mu kuzannya Ruto tikyalumbuye ensanyi kulaba taata. Watya nga waliwo akazannyo ke bali mu kuyeekera Ruto teweerabira nakugamba nti ne Ruto si musiru obutakimanya nti Museveni yayeekedde ensi zonna ez'okumuliraano era Museveni ye yakola order eyakuba gundi Desire Kabila essasi mu mutwe. Kakati omuntu alina likodi nga wakuba Desire Kabila essasi mu mutwe nze nkwesiga nti pisto zino ezayingidde mu nsi yange zaabadde tezizze kutabangula nze. Lwaki gavumenti ya Kenya yo teteekinze actioni? Kyekigumizza gavumenti ya Kenya okubanga Martha Karua alya butaala n'atuuka n'okulekebwa okufuluma eggwanga ewatali kwekeka kwonna nti akyayinza okubeera ow'obulabe eri gavumenti ya Ruto. Teweerabira nkugambye nti n'okuteesa obuyeekera mu nsi endala oba mu nsi emu wadde nga muteesa ku byansi ndala obwo bubeera busobozi era obusobokera ddala okuteesa ku buyeekera mu nsi yo. Lwaki Ruto yasirise busirise? Lwaki Ruto ye talina kyanyiga oba lwaki gavumenti ya Kenya teteekinze action? Kubanga this is intergovernmental case. Kese ezingiramu ensezi. Kese ezingiramu ensi bbiri eya Uganda n'eya Kenya. Kubanga obuyeekero obuvunaanu wa Uganda bwali buteesezebwako Kenya. Mbuuza lwaki Martha Karua ye si mukwate wano mu Kenya? Ayina okukwatibwa mu biti ebi. Tewaliyo gavumenti yonna ne bweriba ya ddembe tanga si ya dikiteta ng'eya Ruto esobola okuleka Martha Karua okwandaala. Esobola okuleka ekikolwa kino kibeere kikolwa bukolwa era ekirabe bulabi. Esobola okuleka omuntu eyakyazizza abayeekera mu nsi emu ate okugenda mu nsi ewaava omuyeekera oli mbwagenda amuwolereze. Watifu nga Martha Karua, Dr. Besigye ne Museveni bali mu kazannyo ka kusuula Ruto. Lwaki ekyo Ruto takirowoozezaako? Martha Karua n'amuleka ng'alya butaala. Martha Karua, Dr. Kizza Besigye bwe yali ajja wano ye muntu gwe yali azza okusisinkana oba ye muntu gwe yali azza okubeerawo ng'omugenyi ng'alonkinga akatabo ke. Ekibuuzo kiri kimu. Bwe kibanga gavumenti ya Uganda yalabanga Besigye okusisinkana Martha Karua bwali buyeekera, erekeeti ate Martha Karua okuyingira mu Uganda agenda awolereze Besigye era neekubirira nnyo n'okumuwa temporary permit agenda asobola okuwolereza Besigye. Gwe bw'oba olaba ekyo kibeera kigatta. Ngani Museveni gwe yaleka awolereze omuntu gw'alowooza nti abadde ayeekera naye. Teweerabira nti omusajja okujja mu Kenya yali azze kulonkinga katabo ka Martha Karua. Mu kujja mu Kenya nga azze kulonkinga katabo ka Martha Karua, gavumenti ne intelligence yaayo nga bwegamba neemugoberera era yagenda okusanga nga bali mu kuteesa ku buyeekera. Obutakoma obukomi ku kuteesa ku buyeekera naye neesangayo ne basitoola bbiri. Ate gavumenti y'emu nereka Martha Karua ayingire mu Uganda ajje awolereze Besigye nga ne license abadde tannagifuna naye ne bamuwa mangu temporary license okujja okuwolereza omuntu we. Bw'oba olaba ekyo kibeera kigatta. Gwe bw'oba olaba ekyo kibeera kigatta. Kubanga yajja nga zze kusisinkana ono gavumenti neezuula era neekakasa. That is why yamutadde na mu kooti masho watali yadde okunoonyereza kubanga yamusanze n'emmundu bbiri. Lwaki emmundu ezo ebbiri zaali tezaamuweebwa Martha Karua?
Lwaki guno omukolo gwali gutegekeddwa ogw'okutongoza akatabo tegwali gwa buyeekera munda ng'obuyeekera bwe bwekweseeyo. Era gavumenti ya Uganda bw'eba ewadde Martha Kaluuya pamiti eyingira mu Uganda n'etakoma ku kyakumuwa pamiti eyingira mu Uganda naye n'emuwa ne temporary pamiti agenda awolereze omusibe gwe baakwatanga zo okumukyalira. Kitegeeza nti yo gennyini gavumenti ya Uganda ebenga egamba nti Dr. Kizza Besigye tebaamusanga kuba singa baali bamusanga automatically ne Martha Kaluuya yali badde azingirwa omwo. Naye neetawandiikira gavumenti ya Kenya ku muntu waayo akyaza abayeekera mu nsi. Wabula ate neemuleka n'okumuleka n'ayingira si kubeerawo ng'atendanti wabula okubeerawo ng'aliidinze ttiimu y'abalooya bwe bw'oba olaba kisoboka. Ku Museveni awulira obuwuliza ekigambo mundu njagala okwata essimu yo nga sinnava ku live eno gwe sooka oveeko bw'oba oyagala ofune omuntu gw'okubiraawo ku direct call yogera ku bintu by'emmundu yogera ku bintu by'amasasi weeyogeze nti mulimu n'amasasi bwe gati olaba oba onaavaawo mu kifo ekyo. Gavumenti esinga okutya obuyeekera ng'etandise n'okuteeka oba yatuuka n'okuteeka kuba opposition abatakwatanga ku mmundu abatabeerangako bannamagye ng'ebasibako mmundu ono gwe yakutte red handed n'emmundu. Erese omuntu gwe yali agenza okusisinkana era ng'alimu mu lukwe oluyeekera gavumenti waayayo ate ayingire mu Uganda awolereze ogw'okumusanga n'emmundu mu kifo. Martha Kaluuya mwe yamuyita amusisinkanire. Gwe bw'oba olaba kigatta ku Museveni, gwe bw'oba olaba kigatta. Bano abantu bali mu kuzannya komedi waabwe lwakuba Besigye alina ekintu ky'atamanyi nti Museveni bw'aba akuzannyisa komedi we alekawo omwaganya gw'amazima omutono. Mwe banakukwatira inikesi gwe mission ekuleni okuggusa waakiri gwe akusaanyizeewo ddala ono katemba awedde emirimu. Martha Kaluuya nga dikiteeta Yoweri Kaguta Museveni yasobola okufuna obuvumu oba yasobola okugolola omukono ne gutuuka mu nsi yo ne gusokolamu gozza okuteesa nayo obuyeekera. Era nga ye kakasa nti ono gwekutte abadde azze kuteesa buyeekera era bamusanze n'emmundu. Martha Kaluuya n'oteesikamu kale ne bwe babeera nga bamuwaayiriza naye ekigambo ky'okumuwaayiriza ate kiki ekirina okukuteerera ddala ku bunkenke nti ono dikiteeta nnyo olaba awaayiriza n'abatalina mmundu nti balina emmundu mu nsi endala. Olaba awaayiriza n'abazze okutongoza obutabo nti bazze kuteesa ku bya kiyeekera era ye Martha Kaluuya n'atatyamu nti omukono ogwanonya oli mu nsi ye mu nsi yange ate nze nsobola okugwetwalira mu nsi yaagwo. Dikiteeta asobola okuopaletingira mu nsi endala. Ye Martha Kaluuya n'atateyadde okumwenganga bwenyi ku bwenyi agenda amusisinkane. Kaŋŋambe nga Martha Kaluuya looya wa Dr. Kizza Besigye oba yali akyazizza Dr. Kizza Besigye akimanyidde ddala bulungi ti Dr. Kizza Besigye teyalina mmundu ngeza bugeza. Yali tazze kuteesa ku buyeekera yali azze kwatendinga mukolo naye bali ne bataswala okujja okumunona okumujja mu ggwanga lya Kenya okumwolekeza eggwanga lya Uganda. Martha Kaluuya n'atagamba nti dikiteeta awaayiriza bw'ati nga nze nnyinza nti okumweŋŋanga okugenda mu nsi ye kuba ekyo kyekiraga dictatorship. Omukono ogwanona omuntu mu nsi yo gw'ogwetwalidde ate gukukwatire mu nsi yaagwo. Gwe bw'oba olaba kisoboka, gwe bw'oba olaba kisoboka. Ye Martha Kaluuya okuba zonto gwe mbuulira gw'okisobola ate nga si lwakuba nti oli mutiitiizi singa oba tokisobola naye nga kyekiba ekituufu ky'okukolebwa kubanga atusiika obulamu tassa mukono. Ab'omugumu baba bakaaba ng'ab'omuti bali mu kuseka, ab'omutiitiizi nga bali mu kuseka. Mbuuza Martha Kaluuya yegana amaanyi n'obuvumu obugenda okufeesinga Museveni ku musibe ali mu kkooti z'ekinnamagye yali azze okusisinkana ye yabujjawa. Obuvumu obwo ye Martha Kaluuya yabujjawo obutatyamu kweŋŋanga musajja mu ggwanga Uganda already bwe yakozeekedde obuyeekera oba already eyamuteebereza edda nti akolagana n'abayeekera. Mbuuliraayo omuntu omu akuba omusota ne gumusimattukako n'asigala ng'akyagweŋŋanga kubanga mwenna mumanyi nti omusota omukubeko gubeera mukambwe. Mugina emisota gye mulaba egiruma abantu
jibekanze bwekanzi tegubeera ku mission ya kumusanya gubeera gumwekanze bwekanzi naye omusoto ogujja n'ekigendererwa nti naawe oyagala gusanyawo musobola okufaaba kubanga buli lwe gukubojja olulimi lumu luba lwa busagwa nnyo okusinga ennimi 10 kiramba zizikubojja nga gukwekanze bwekanzi. Martha Karua yani oyo eyeŋŋanga omusota omukubeko oba yani oyo eyeŋŋanga omusota ogweraliikiridde nti bagenda kuzannyira mu magi gaagwo ate yayo gavumenti ya Museveni netaamu kutya yadde ne wa Martha Karua pamiti eyingira ne wa Martha Karua pamiti teri temporary okusobola okuwolereza Dr. Kizza Besigye ng'ekyo ekisabwe yakikoleraani gavumenti ya Uganda ng'ekyo ekisabwe yakikoleraani nga n'abamu balooya ku misango eminene gyesobola okubuzaabuza empapula zaabwe ez'obwalooya netuuka n'okulaga nti oggiddwako layisinsi oba layisinsi yo egenda kuggwako kubanga ekimanyi nti ono looya abeera mutendeke nnyo kyokka ng'ate ono gwekutte yeekakasa nti muyeekera erina okubuzaabuza empapula z'obwalooya eitha okubanga tezaawera oba eitha okubeera nga ziweddeko naye gavumenti eyagala okuvunaana Dr. Kizza Besigye gwe yatuuka n'okulumba mu nsi endala ng'era batesobola kugumugumiikiriza kudda mu Uganda ate yeerwana okulaba nga Martha Karua awolereza Dr. Kizza Besigye gwe bw'oba olaba kigatta neerwana efune ne pamiti ey'amangu eri temporary asobole okujja okuwolereza munywanyiwe ono Martha Karua international actress mu firimu eno ono Martha Karua international actress mu firimu eno tugenze ku kyabawagizi ba FDC ababadde ku kooti nga bawaganga bwe baaleka abaani kyogamba ye Jamiru mukulu talina bawagizi be bamusa Baluku baani bonna James Ongwen tebalina bawagizi baabwe lwaki yo omuwagizi wa Dr. Kizza Besigye akkiriziddwa ku kooti n'akusaakanya n'asaakanya n'ayimbira waggulu nnyo ti dokita waffe ow'amaanyi ennyo kyokka ng'omuntu gwali mu kuyimbira waggulu ennyo ali ku musango gwa kuyeekera nsi ali ku musango gwa kusangibwa na mundu in that nti Dr. Kizza Besigye eriyo ebibinnya ate muguno omusango gwe bamutaddeko munene nnyo kubanga gulimu n'okutabangula emirembe z'ensi ebbiri watiifu nga Dr. Kizza Besigye yali azze okukola obutujju mu Kenya n'oluvannyuma kitwalibwe nti Uganda yeerumbaganye Kenya naye yo Uganda n'eraga nti ate yo esobola n'okuleka abawagizi ba Dr. Kizza Besigye bajje basiga ekifaananyi ti omuntu waabwe si mutujju kyokka teweerabira yo gavumenti yapiikinze the interest okumupiiningako obutujju in that gavumenti teyagala muntu yenna ali ku ludda lwa Dr. Kizza Besigye nga ye gavumenti yeemu eyalemesa bannayuganda abaali bakumba ku paalamenti just kwogera ku nguzi erese abawagizi b'omutujju erese abawagizi b'omuyeekera babeere ku kooti ng'ebinyiira bandaale era nga bawaana omuntu waabwe n'okulaga nti Kirimaanyi nga bwe yakikola ddi ku Kyagulanyi baali bamukutte ddi gwe munnayuganda ne bakuleka okugenda okuyisa ebivvulu ku kooti Kyagulanyi baali bamukutte ddi gwe munnayuganda ne bakuleka okugenda okuyisa ebivvulu ku kooti nga n'abeekalakaasa abaali bamakinga just to parliament a peaceful demonstration yabalemesa erese abakumbi ba Dr. Kizza Besigye ne bayingira ku kooti nga Kyagulanyi agamba bugambi nti ngenda kujja ku CBS ne bayiwa w'amagye muba mujjukira Kyagulanyi lwe yagenda ku radio ya Ssaabasajja yali BBS terefayinawo ku Masengere ne bayiwa w'amagye nga tebakkiriza abawagizi be kuyingira era bwe mbaseerabidde bulungi ne tiyagasi yavaayo just kuziyiza abawagizi ba Kyagulanyi agenda okwogerera ku mpewo mbuuza gavumenti gwe yazuddemu obutujju ng'emusanze n'emmundu ng'ejja wa molaalo ereka abantu okukuŋŋaanira ku kooti bayimbe nti Besigye waffe oyo omuzira waffe oyo nga bwe yaleka abaani mbuuza nga bwe yaleka abaani ekibuuzo ekirala lwaki abawagizi ba NRM ate bwe tujja ne twogerako nti Dr. Kizza Besigye bino tetubitegeera ate be bavaayo okutuvuma lwaki batuvuma
ekituvumya kibeera ki kubanga omuwagizi wa Museveni bwe walirabye nga yeekolera itongwa akkatira Besigye ali serious teweerabira omuwagizi wa Museveni ongamba nti Kyagulanyi tali serious era opposition gye mwali muwuliddemu ng'ey'omuzinzi ya Dr. Kizza Besigye ate nze bwe nkuba Dr. Kizza Besigye kitegeeza mba nkolera ggwe oba kitegeeza mba nnyamba ggwe okukkakkanya omulabe gw'osinga okutya ng'era bwe mutera okugamba nti Kyagulanyi yaleetebwa okukkakkanya Besigye kakati kitegeeza tubeera ku mission emu eyaleeta Kyagulanyi y'oyo gw'owagira then yeekola itongwa bw'avaayo n'agamba nti ebintu bino mbitankanye onyiigira ki kyekimukuvumya osobola okubeera omusamize mu kaseera ke kamu ng'ate ggwe akulembera esswala era bw'oba ogenda mu busamize bwo ogenda mu kyama toyinza kusanga sheeyi nga yebbika essabo ng'aliko akakofiira misana ttuku toyinza kusanga faaza ng'ayingira essabo ng'aliko n'ekkoola ze ez'obwafaaza oba ng'ali mu byambalo bye ebyobwafaaza misana ttuku toyinza kusanga pasita amanyikiddwa nti pasita gundi ne bwali babujinga omwononefu ng'ayingira essabo misana ttuku kakati mbuuza omuwagizi wa NRM bwe ŋŋamba nti bino sibitegeera ggwe ki ekikunvumya era ekikunvumya kitegeeza mbeera mu kusuula ddiiru yo kubanga wagamba twaleetebwa okukkakkanya Besigye wagamba nti tukolera Museveni kitegeeza tuli ku mission emu yakulemezawo Museveni mu buyinza oyo abadde agenda okuyeekera Museveni bwe mukuba lwaki gwasinga okunyiiga bwe mukuba n'onyiiga eyo tebeera pulojekiti y'oluwombo mbeera sirimu kuluyuzaamu ngenze kuba FDC aba FDC lwaki buli wenvayo okugamba nti Dr. Kizza Besigye takwatibwangako na mundu ate mmwe musinga okunyiiga kyogamba mmwe Dr. Kizza Besigye mumwagala munda ani ye yagaba wadde nti Dr. Kizza Besigye muyina okumusibako ekyobuyeekera kubanga yeekola itongwa bajjanaga tabangako na mundu kitegeeza ali mu kutaasa Besigye kuba emisango egivunaana Besigye giriko akalabba giriko okusibwa amayisa ini that nti bwe tutambuza enjiri eyo kebe mu international community nti bino byonna gavumenti ya Museveni epangirira bipangirire bino byonna gavumenti ya Museveni eri mu kuzannya firimu bino byonna gavumenti ya Museveni erimba kireza tuli mu kukola ekisoboka kyonna okulaba nga tutaasa Besigye n'okusiigira international community ekifaananyi nti Museveni ali mu katemba ate lwaki mmwe mutuvuma mmwe tugambe nti Dr. Kizza Besigye mumwagaliza komera mmwe tugambe nti Dr. Kizza Besigye mumwagaliza kalabba bwe mubanga mwe mwenyumiriza mu ky'okumuyita omuyeekera bwe mubanga mwenyumiriza mu ky'okubeera n'emmundu then mission yabadde ky'okubanga mmwe muwulira nti ekyo ekiri ate kye mwagala okwambaza omuntu wammwe nabagamba gye buvuddeko nga njogera ku bintu bya Dr. Kizza Besigye omulundi ogusooka kwatanga omwana rape oba defilement oba rape kwatanga omukazi rape tomuntu gezaako okutta omuntu naye teweepampalikanga mu kuyeekera gavumenti kubanga okuyeekera gavumenti kuliko ebibonerezo binene n'okusinga akutta omwana katugambe nti Hajji oyo gwe mutera okulaba mu mawulire gwe bazannyisa firimu yakwata omwana nga ne Dr. Kizza Besigye bamusanga n'emmundu e Nairobi n'ekigenwa ky'okuyeekera gavumenti ya Uganda olowooza ani abeerewo obulabe eri gavumenti ya Uganda kwaba babiri Hajji Kwizera oba Dr. Kizza Besigye gwe bw'oba olaba gavumenti ya Uganda esobola okupeyinga nnyo attention ku musango gwa Hajji Kwizera okusinga omusango gwa Dr. Kizza Besigye ogulimu okuyeekera ensi oba gavumenti ennamba mbuuza abawagizi ba FDC mwekigendererwa kyammwe ekyokwagala okugamba nti tugambe nti Dr. Kizza Besigye kituuku baamukutte n'emmundu kyekyaki era gwe abeera ayagaliza Dr. Kizza Besigye amusibako ogw'emmundu okusinga nze ajja n'agamba nti ono katemba bwe njogera ekigambo katemba mbasigambye nti Dr. Kizza Besigye yazannya nekisoboka okubanga Museveni yali mu kumuzannyisa ku bintu byatamanyiiko then lwaki gweoyagala okukimwambaza nze kyengezaako okumwambulula
era bw'aba yakutumye nti mukinyambaze mufube nnyo okukkirizisa abantu nti ndi muyeekera mukinyambaze mwe mupike ekintu kino mulage ensi bwe ndi omuyeekera ekigendererwa kye kyali ki kuba ndaba muvudde ku musango n'okutaasa Dr. Kizza Besigye mwe mukuba kimu kukakasa nsi nti Dr. Kizza Besigye ye muntu ayagala okusuula gavumenti omutuufu yali badde muzira singa abeera nga takwatiddwa nga ne gavumenti emaze okugwa naye mu kaseera kano ebintu birina kubeera byakwegaanibwa sisuubira nti ne Martha Karua avudde Kenya kujja kulumiriza Dr. Kizza Besigye nti bituufu yayina emmundu then gwe omuwagizi we lwaki ofuba nnyo okubanga okiteekawo nti Dr. Kizza Besigye kituufu yayina emmundu ekigendererwa kyo kibeera kyolaba bwe muleka ebituli mu musango gwammwe mmwe mutuwa ensonga lwaki tulina okugamba nti kino si kituufu kubanga omuntu gwe bakwatidde mu gw'obuyeekera ne bw'aba bamukwatidde mu kikolwa asobola okugwegaana kankubuulire tewaliyo omuntu yali azze nakkiriza nti ndi muyeekera omuntu gwe bakwatidde mu buyeekera abanga omusajja mukazi we gwakwatidde mu bwenzi omukyala ne bwakusanga ng'oli bwerere nga n'obupiira omaze okubulonkinga ebyokulwanyisa bimaze okugendako nga ne gw'oli naye yeetemye sipeeya wallahi osobola okwegaana mbuuza ono muyeekera wa ngeri ki ayagala okugamba ensi nti mupike ekintu ekyokuba nti ndi muyeekera mutambuze enjiri ndi Dr. Kizza Besigye bamukutte n'emmundu kubanga tumanyi nti stage waali yakwegaana ne baba bakwatidde mu kikolwa ye gwe batakwatira mu kikolwa public kyeraba watali yadde obujulizi obumala public bwerabo babo basobola okuwa public lwaki abawagizi b'aboolubatu abasatu abana bw'ovaayo n'ogamba nti nedda kino si kituufu ate be bakuvuma bwe ngambye nti Martha Karua international actress musufu aba FDC bavuddeyo ne banvuma naye bw'omanyi kyo bazannyira Museveni kusibirayo Besigye temulina magezi muli awo ntebute kye babaweereza kye mugenda nakyo bamukutte bannange bamukutte buyeekera bituufu nzajjaffe muyeekera okkirizaamu ki gwomanyirewo oba ngamba Martha Karua okubanga international actress mu firimu eno ng'ayagala kuzannyisa Besigye nga bazannya ne Museveni kulaba nga Besigye bamusibirayo oba okumusingisa emisango egy'obuyeekera kubanga bwe tubeera mu kkooti nga gwe muvunaanwa abanunuzibo babeera babiri ow'ekitiibwa omulamuzi ne looyawo watyanga looyo oyo bamuleese kugusingisa Besigye nga kyembadde ngezaako okutegeeza ki ekikunvumya nti kasiru gwe yerere n'ebirala gwe ki ekikunvumya ng'olwana nnyo Dr. Kizza Besigye bamugonnomekeko ogw'obuyeekera ng'olwana nnyo Dr. Kizza Besigye bamuteekeko ogw'obutujju ekigendererwa kya Dr. Kizza Besigye bw'abanga kyekyo kyakutuma kyekiriwa zimbagambye njibuusemu ngezezaako okuyimirira ne Dr. Kizza Besigye naye amagulu gannumye maama gwe Martha Karua mukazi waawe yakula omutima gw'ekisajja asobola okugenda mu nsi omusajja mwafuga naye ng'omusajja oyo afugayo yamulumbye ne mu nsi ye n'agootaanya omukolo gwe era n'asikayo n'omugenyi w'omukulu era ye n'agenda nga tamutidde kaŋŋambe ye yabadde akimanyi nti Dr. Kizza Besigye si muyeekera naye ate bo bali bamutaddeko ogw'obuyeekera gavumenti yaweeyo gy'ota tesobola okuwaayiriza omuntu owaayo ku ggwe gavumenti yaweeyo gy'otatya esobola okuopaletingira mu nsi yo n'ogenda ogyerumbire mu nsi yaayo bamuwadde temporary permit ey'amangu ajjawoza omusango gwa Dr. Kizza Besigye gwe yali naye teweerabira nti oli yali azze kusisinkana Martha Karua mu kubeerawo ng'omugenyi ng'atongoza akatabo ke naye yo gavumenti ya Uganda n'ekiraba nti luno olusinkana lwa Martha Karua ne Dr. Kizza Besigye si lusisinkana busisinkana jasiti naye lulimu oluyeekera bamukutte n'emmundu bwe n'ogenda n'omweŋŋanga waliwo anaagambye mbu waliwo Peter agambye you are acting sire you are sire one gwe baleetera ekintu ku mmeeza n'ogamba nti kino nkitwala bannange kye boogera kituufu then you are sire one gwe tofumiitiriza gwe kye bagamba nti ekyo kikopo naawe kyotwala ne bw'oba olaba pipa ne bagamba ekyo kikopo kinene si pipa mulowooze ng'abantu abategeera
kakati mulabe nono azera kutikatirizo olw'okuba wa FDC mu Dr. Kizza Besigye bamukutte ne mundu ekigendererwa kyo kiba ki mu Mafakaluwa bamusanga ne Dr. Kizza Besigye mukumusanga ne Dr. Kizza Besigye ng'alina mundu ngere ebiri mu kuteesebwako byakuyeekera gavumenti ya Uganda ogw'omusango gubeera intergovernmental case. Eyo kese ebezingiramu ensi bbiri kubanga alina obusobozi obuyeekera oba obuyambako omuyeekera w'ensi endala era abeera n'obusobozi naye obuyeekera gavumenti y'erutono gwe basiiba batawaanya n'atatya ng'atamanyi enkola za Museveni nti yakuba ne Kabila essasi mu mutwe n'atatya ku mmundu ebbiri ze yasanga mu nsi ye nga teziriregistered nti zaali zizze kumaliriza ye. Mulowooze ebintu byangu nnyo muve mu kwesiriwaza nkiddamu ebintu byangu nnyo muve mu kwesiriwaza. Bannayuganda babateeka mu byekisiru okumala emyaka omusajja agenda ab'e Masaka memulidde empanga mugenda kulaba ku musajja ng'agenda okulonda okwo ne kuggwa ne mugenda mu kulala ekintu kyekimu okumala emirundi ena nga muli musajja agenda. Kakati ye opposition eyakuubiranga abantu wansi w'essuubi kyova olaba balwana nnyo bagizze mu kazannyo. Waliwo eyagambye mbu Kyagulanyi muzannyi wa firimu toliraba lunaku n'olumu Dr. Kizza Besigye ng'ali ku project oba ku screen mu firimu yonna mbwalwanyisa gavumenti kubanga yagirwanyisa ebituufu maama ng'era ye takimanyi nti bajeti ya Uganda eyimiriddewo ku nsingwira ng'era ye takimanyi nti ssente zino ezikozesebwa okutta bannansi z'obuyambi obuva mu nsi z'abazungu era n'atalwana kugenda kugamba bazungu nti mulaba omusajja gwe muwa obuyambi kyakola abaana baffe. Ssente ze mumuweeza eddagala azigulamu byakulwanyisa ebirwanyisa abaana baffe. Wawulirako ku sanction yonna mu biseera bya Besigye? Gwe kyogamba ye Museveni yali takimanyi nti amaanyi oba ssente ezimulemesezza okutwala obuyinza ebitundu nga 6 ku buli 100 biva mu bazungu. Ye Besigye yali takimanyi nti bajeti ya Uganda ebitundu nga 6 ku buli 100 esupportingibwa bazungu naye nga ssente ezisupportingibwa abazungu eri eggwanga lya Uganda tezikola bye zirina kukola ne zirina kusaanyawo bannayuganda n'atagenda mu bazungu kulipotinga. Tewawulirako sanction yonna ku mulembe gwa Dr. Kizza Besigye. Tewawulirako nti Uganda bagisazeeko obuyambi ku mulembe gwa Dr. Kizza Besigye. Kakati ate ye Kyagulanyi gwe ekyo ky'oyita firimu mwe muvudde zi sanction mwe muvudde okusalibwako kw'obuyambi bwa gavumenti kubanga ssente ezaggyibwangayo ze ziri mu kusaanyaawo. Bali abasajja be bagaba obuyinza era be basalawo oveewo. Dr. Kizza Besigye lwaki ye teyabalaajanirako? Era gwe kyogamba nti ye Dr. Kizza Besigye ku mulembe gwe temulimu baana bafa. Bannankunda Muwanga, Battomujjulunga, baani bonna abagendanga battibwa. Waliwo noono omwana gwe baakubira ku lubiri awo Kapitaani Magala gwe yakuba ye Battomujjulunga. Balugonvu be baatuga obutuzi. Ye Museveni teyalina bwetaavu bwa kugamba ye Besigye teyalina bwetaavu bwa kugamba bazungu nti mulabe ekigenda mu maaso mu nsi yaffe kubanga mwabo temwalimu mwana wa nnyina ate kyali mu pulaani nga balina okuggyibwawo kuba nabagambye. Kakati we bituuse ono alinganga Mukama ne Sitaani. Besigye alinganga Mukama ne Sitaani. Mukama ne Sitaani basobola okuba nga balinnya mu kimu. Bwemba nkonjedde astagfirullah naye Mukama tasobola kumanya muwonoonefu ewatali minzaani ya Sitaani. Mukama tasobola kumanya mujeemu ewatali minzaani ya Sitaani. That is why ne bw'oba ogenda okusoma obufaaza bakutegawo Sitaani. Bakutega abawala naye nga bambega oba bakutega abakutambulira kaabe musisita asoma obusisita era bamutega abasajja abaakula emiwunda balaba oba anaatendewalirwa. In that nti ne Mukama okukakasa omusumba omutuufu oba faaza omutuufu oba bulaza omutuufu oba omusisita omutuufu aleetawo ku maanyi ga Sitaani. Kakati kibanga Dr. Kizza Besigye nti ye ne Museveni be bamu mu kaseera kano nga Mukama ne Sitaani nga Besigye hakozesebwa oba yakozesebwanga okulabira ddala abeetegefu okusuula gavumenti oba okuyeekera gavumenti nga ye yabanga missoni ye mu luno olutabaalo kubanga bwe kibanga tekyali kityo lwaki teyalipotingirako ku bazungu abantu abattibwa
abantu abawambibwa gwalola byeko Dr. Kizza Besigye ng'akoze press conference yonna mu biseera bye nti kubasibe ba FDC goloza tebaaliyo nga waliwo ne bamugumya be basibire Congo. Dr. Kizza Besigye teyakolako yadde ku press conference kubasibe ba FDC wabula ona akola press conference n'okulaga abazungu ali mu katemba oyo yazannya firimu nedda kale bw'aba Bobi Wine yazannya firimu ye yagimanstalinga Besigye yagizannye bubi yagireseemu ebituli Besigye yagizannye bubi ye yagireseemu ebituli muve mu bintu by'okubuzabuzibwa bannayuganda ate okwana muwala ate gwamutegeeza bw'olina sirimu gw'otayina naye gw'omanyi tomulina anti munnange okwagala tugenda kwagalana naye nga tonnanjagala kansoke nkugamba ekyama nina sirimu naye nga naawe okimanyi tomulina. Lwaki Besigye yeegonnomekako obuyeekera? Lwaki abawagizi be batambuza enjiri ey'okubanga Dr. Kizza Besigye ddala kituufu muyeekera? Bw'aba ye yabagambye bagitambuze batyo ekigendererwa kye kyabadde ki? Mbagambye nze ngibuuseemu bino bya kisirusiru naawe bino bya kisirusiru ne bwe ziba audio zennyini ze mwawuliriza nga Dr. Kizza Besigye asaba emmundu gwe kyogamba emmundu bazisaba batyo oli ku mission ya kiyeekera nkugambye gwe ngoyagala okumanya nti gavumenti ekola tandikayo ekintu kyonna ekyefaananyiriza okusaka emmundu ne bwoba toli mu kikola mwalaali naye akitegereko nti oli mu kikolako kojja omugezi nsanyusa okukulaba. Assalamu alaikum warahmatullah. Olaba oba onaawona kubira omuntu essimu awo oyogere ku by'emmundu nti olinawo bbiri ogambe nti amasasi wasigaddewo 10 gokka olaba oba onaavaawo. Kati Dr. Kizza Besigye omuyeekera omutendeke omusajja ow'amaanyi nga yayogera ku ssimu n'ababangaali ebyekiyeekera ekibuuzo kiri kimu aba akyali mutendeke kubanga audio zalinkinze. Bw'abanga si ye yazifulumizza nga bali be bazifulumizza yajja atya okwogera n'abantu ku nsonga eri sensitive bwetyo gy'atamaze kusengejja. Nababuuza ekibuuzo Besigye yavaawa okujja e Nairobi ne Dr. Obedi Lutale gwe bamuvunaana naye yavaawa okujja e Nairobi. Bwe bonna basimbula Uganda okujja e Nairobi kitegeeza kye baali bagenda okuteesaako kyali tekirina ddiiro we kijja mu Uganda okukyanjuliramu olw'obugazi bwakyo. Ekibuuzo kiri kimu lwaki waakiri tebaabuzaabuzaako ku gavumenti omu n'asooka n'agenda oba Geneva oba England oba wa then ne bakwataganira mu kibuga Nairobi naye bonna basimbula Ntebe nga bajja Nairobi nga bagenda kuteesa ku buyeekera gobola bakisoboka. Era mu nsi zonna nga ye Dr. Kizza Besigye ensi gye yalaba eri seefu ey'okuteesezaamu ensonga ezo nga yali ye Kenya nga waliwo bammemba ba FDC nga n'emyezi ena teginnayitawo be bakwatira mu ggwanga lyerimu mu kibuga kyekimu ne babazza mu Uganda nga babavunaana buyeekera. Era ye Dr. Kizza Besigye n'ataabootinga pulaani ye kuba sisuubira nti ensisinkano eyo yagwa bugwe ekiranga kituufu nga ddala yali yabuyeekera. Era ye Dr. Kizza Besigye n'atakola abortion eya pulaani ye n'atabuzaabuza nako nti asinzidde gundi oba agenze Geneva. Nsi zonna n'alonda Kenya. Waliwo ensi ezirina democracy, waliwo ensi mw'otasobola kusokoola Dr. Kizza Besigye ate nga tebasobola kumummirako visa oba kumummirayo visa nti tojja kujjayo. Lwaki yajja Kenya Museveni w'alina omukono ogutuuka waasokoole nga Ruto asiiba Uganda? Ruto bw'ataba Uganda Museveni yabeere Kenya. Oba onoonya Ruto obuuza Museveni gyagenze, bw'oba onoonya Museveni obuuzanga Ruto gyagenze. N'alaba ng'ensi omulina okwangizibwamu ekyama ekinene bwe kityo ng'erina kubeera Kenya. Laba Katemba bw'ali mu ggwanga hayita wansanyusa okukulaba anti bano bo baagala kufuba bano aba FDC mutugambe mu bituufu. Dr. Kizza Besigye yayaze ku buyeekera era ye mununuzi wa Uganda kyaba musiru dofe bulijjo bw'atyo. Dofe bulijjo bw'atyo obutamanya wawa alina kuteeseza kyama. Era bwe kibanga tekyali kyama kizito lwaki tebakiteeseza mu Uganda? Kubanga bw'oteeseza Kenya oba oteesereza Uganda. Lwaki tebakiteeseza mu Uganda? Olw'obuzito bwakyo baasalawo bakifulumye ne Uganda naye ne balaba ng'ensi mwe balina okukireeta maama ya Kenya Museveni mwafuga.
Mwalina okugamba Ruto ennaku zino kyusamu ku ssemateeka ofuge paka woolifanga mama mwe balina okusisinkanira nsi kyeze zaba maviza okuteesezamu obuyeekera bwabwe. Era bo basiru kyenkana baki okufuluma omulundi ogumu nga bagenda kuteesa ku nsonga za buyeekera naye nga bafuluma mu ggwanga lyerimu. Gwe bw'oba olaba kigatta nababuuza emmundu zaali registered oba tezaali registered. Bwe ziba nga tezaali registered zaali za bulabe eri gavumenti yaani eya Ruto oba eya Museveni. Golowooza nti waliwo pista esobola okusinziira e Kenya neekuba mu Uganda era pista we bagikwatira e Kenya kitegeeza ebeera egenda kulumya bannakenya. In that nti Besigye yali akyasobola n'okukola obuntu by'ekitujjutujju mu Kenya naye alekewo omukululo nga gufaanana ogwa gavumenti ya Uganda. Lwaki ye Ruto teya picking at least interest kusigaza Besigye amokyakana n'akataano? Kubanga amaanyi yagalina agamusigaza okumanya ekintu ekituufu, kubanga emmundu zino ezitali registered ziri mu nsi yange. Actually zibadde zikyasobola n'okutabangula enkolagana ey'ensi ebbiri. Ne munne sina gavumenti ya Kenya ye yakwasa Museveni Ruto wabula Museveni yamwenonera butereevu. Eya TZ ye yakwasa Museveni Jamiru Mukulu wabula eya Kenya si yekwasizza Museveni Besigye wabula Museveni yamwenonedde obutereevu mu bufunze. Museveni amanyi ebife Kenya okusinga Ruto agifuga. Era Museveni alina intelligence mu Kenya okusinga Ruto agifuga. Mugende mu buzeebuze bannammwe. Twakowa ebyekisibo eby'okutuguumaza okutta abaana b'abantu. Museveni oyo Besigye n'atateekinga yadde action okulabisa omumpembe Yoweri Kaguta Museveni. Kyova olaba ffe buli we batulabisa bakiyita firimu. Gamba Museveni aleme kuddamu mu kwetaba okuzannya firimu efe, kubanga beno firimu tekwatibwa bantu mwe be mugamba nti be bagizannya. Firimu ba akita baayo ye Museveni yennyini. Kwega ye Museveni akitinga ate era bamusaleko obuyambi. Museveni akitinga era ensi za Bulaaya zisobola okumusalako obuyambi, kubanga ebisinza okumukuba okumusalako obuyambi n'owulira sanctions mu ba minister kitta bantu, kiwamba bantu, kusiba bantu abatalina musango. Ye Museveni ekyo kyayagala okutuuka okuwammanta ssente najja n'anyiiga nnyo. Oyo mulabe wa ggwanga, oyo mulabe wa ggwanga agenda aseketerera eggwanga, oyo mulabe wa ggwanga. Mugambe taddamu kwetaba mu firimu yaffe tulabe oba enaazannyibwa, kubanga ye kennyini ye muzannyo omukulu. Ffe tuli ba victim mu firimu ye. Tewawulirako nti FDC is a press conference okuteesa ku ba political prisoners ate nga baaliwo basamugumya bakavaayo Congo banji battibwa. Tewawulirako press conference oba tewawulirako Dr. Kizza Besigye ng'ayogera ku kitta bantu mu ggwanga lya Bulaaya. Then kaakati ate gwe mutulaga mbusimanya ye muyeekera omutuufu era ayagala okugjawo omumpembe Yoweri Kaguta Museveni abaayi. Mukazi gwo nsaba obudde nti ogenda kunzalya ne tokyagenda mu nsonga. Omwana ono yakubula nga nkuwadde obudde obukumala okakasa osobola okumufuna ku puleesha eno gy'oliko nga tokyalina na budde era nga n'emyaka gikutimaye nga n'okulwala tokyalwala oli mu menopause. Kyekyo ekyamulemesa okukola atyo ng'akyalina obudde ne sapooti y'abantu ng'era tewaliiwo muntu yenna asobola mukriticizinga kyayagala okukolera mu budde buno obutali bugwe nga n'ebiro byamuggwako. Aba FDC munne beefudde mukoko mukwagala okulaga ensi nti ddala bituufu byeboogera ku Besigye byakiyeekera tukitwale nti Besigye mwana wammwe oba taata wammwe. Mbuulira omwana asobola okulumiriza kitaawe nti muyeekera nga ye awulira kyekimuwesanyise nga taata we batali mu muzannyo na gavumenti. Idiot. Mundu zaayitawa okuyingira eggwanga lya Kenya yajja nazo yazisanga eno. Bw'aba yazisanga eno gavumenti ya Kenya n'etamukwata okumubuuza yazijjewera ekigendererwa kyabadde ki.
kale yebo abasobodde okugisimatukawo gavumenti ya Uganda egimusooka kesigaze Martha Karua emmundu zino zayiseewa kubanga zaali zabulabe eri gavumenti ya Ruto era ateesa obuyeekera bw'ensenda mu nsi emu asobola n'okuteesa obuyeekera obw'ensi eno. Asobola n'okuteesa obuyeekera obw'ensi eno. How comes nga yo gavumenti ya Kenya tepikinze interest yonna? How comes? How comes? Omwana wa neighbor azze n'akwata omwana wange mbw ate mpita kitaawe yabaamwebonerereza teweerabira nti akuba owuwo akuba awumba engalo. Ze mbadde mmanyi nti eyali badde omuvunaano omukulu mu musango ogwo y'ono gwe bakwatidde omwana, naye ate munnange omuvunaano omukulu mu musango guno y'oli taata w'oli. Muve mu byekisiru baganda bange ne bannyinaze. Ekintu kirimu ebituli bingi nnyo sikuriputi teyanyumye. Martha Karua ali mu Uganda kyokka ng'ate Besigye yali azze kusisinkana ye n'atatya nti omukono gwa Museveni ogwatuuka e Kenya ne wano gusobola ogwatuuka e Kenya ate nze ngwerumbidde mu nsi yaago n'atabaamu nankenyera yonna. Eriki bino ebintu byangu nnyo singa weemanyiza okulya ebiryo by'ensujju n'emitwe gy'engege. Ate Eriki owa NRM yasinga okwagala okulaga nti kituufu Dr. Kizza Besigye wa opposition omutuufu ffe tuli banafu nnyo. Gwe kyogamba oyagala kulwana n'abamaanyi toyagala tutaito na ziwiini. Eriki lowooza kozesa omutwe gwo kubanga kino kyangu nnyo kyakulaba naye bw'oba tokirabe kitegeeza obikkako kibikka amazima ogamanyi. Martha Karua yabadde talina guts zijja mu Uganda ewa Museveni gwamanyi nti yamulumbye ne mu nsi ye n'agootaanya omukolo gwo gw'okutongoza akatabo. Ate mwanattu Museveni yayayaana amangu aweera isinsa omuntu eyakyaza abayeekera kubanga Besigye yajja ku mukolo. Bwe kujja ku mukolo yo gavumenti ya Uganda ekakasa nti gwali mukolo gwa kutongoza katabo wabula byali meeting ey'ekiyeekera era nekonfaminga nti twasangamu ne pistols bbiri nnyini mukolo ate bamulesa ayingira e Uganda era nga naye tatidde kuyingira Uganda nti okusinziira ku kyali kigenda mu maaso bayinza okunjoola. Mugende maaso ne katemba wammwe tojja kubasangayo. Mukama bw'alikola entegeka ngenze kukya Frank Gashumba atambuza enjiri y'okusosolebwa mu Uganda. Abanyarwanda batusosola era bwe mutaagobeewo kyakusosola Abanyarwanda ogenda kulaba M23 kikyogezaako okutegeeza bannansi ba Uganda. Frank Gashumba byebyo ebya Kano Dr. Kizza Besigye n'obujulizi nga buvuddeyo n'owulidde n'ensonga bwe zitemeddwa bana basajja nti bali mu tuzannya muzannyo nange nabagambye dda wano bali mu tuzannya muzannyo bali mu katemba bali mu kabadi kaabwe baza okuddamu kuwanika Besigye addemu omubire enseddemu emulabewo enseddemu emulowoozeeko naye nga ye ku kyabuzizza lwaki waliwo yabeerera n'obudde myaka 25 miramba nga yali ku toopu lwaki teyayeekera. Ate ng'ali atugamba akalulu tekajja Museveni mu ntebe bisaana mundu lwaki teyazikwata lwaki ayagala mundu zikwata kakati nga Kyagulanyi yali mu kintu meaning balina omuzannyo gwe bazannya ogezaako okujja abantu essubi okwakati bali ku divide and rule yawulamu abamu bagambe osanga Besigye yanakikola oyo yatandise ne mundu okuyeekera bagambe ffe tusigane Kyagulanyi yaffe kyaliko gye Museveni kwongera kunafuya force emujjako force ebeere weak ngeyegabanyizaamu ebiwayi abantu abayinje kutte ku muntu omuntu kati katusindika endodo tugijjewo tulina kweyawulamu asigale nga kyagenda mu maaso. Mukama akuume.